Kibiina kya Muwanga Magatta bagambye ne bantu mwe muri kisirani batuuka okubuuza omusajja kye kukikuvumisa abantu abakulu lwaki bampambako bukavu nga batunula bamubuuza wali oyagala UN ekole ki ekibiina kya Muwanga Magatta wali oyagala kikole ki taata kituuze mangu awo security council wali oyagala bakukolere ki bw'obanga tosobola kutendeka magye g'eggwanga lya Congo ne geeyerawo omubiri okutwalaganya omuyeekera oyagala bo ssebo aba UN bakukolere ki kale kiyinza okuba nga kikyali kibuuzo ekitannaba kuba nga kyanukulwa naye amawulire genfuna be baana abasatu abamaze okuba nga bateekeddwa kalabba ani abatadde kalabba ekibiina ekya M23 basajja bayeekera atugambye mukwano gwange gwe atugoberera nti waliwo abaana bali basatu abaana bano bateekeddwa kalabba ani abatadde kalabba ye musajja wa M23 ono ye muyeekera eyatuuse okuba nga awamba ekitundu eky'eggoma n'atuuka n'okuwamba ekitundu ekimanyiddwa nga ekyebukaavu kankutegeeze gwe mukwano gwange ali nange tutegedde bano abaana babadde bambadde yunifoomu mukwano gwange ez'ekinnamagye era abaana bano kigambibwa babadde bambadde ssebo babadde bakutte n'ebyokulwanyisa si lwakuba nti abaana bano babadde bajaasi naye nti ebyokulwanyisa bino wa abandoned by the Congolese army mu kitundu ekimanyiddwa nga Bukaavu ngambye abaana bano mukwano gwange gye babadde amajja g'eggwanga erya Congo tukkirize tugaane olutalo lwatuuse okubanga mukwano gwange lubayinga obuzito abasajja ne batandika kubanga badduka misinde omanye omujaasi watandikira okufiiringa nti emmundu emumenya ng'emmundu alabira ddala yegenda okubanga emuttisa n'agamba asika mundu kanjireke n'aleka emmundu asobole okubanga bw'ati ataasa obulamu bwe naye ng'ajjukira baamutraining okubanga akwata emmundu yebeemuyamba okubanga bw'ati mukwano gwange ataasa obulamu emmundu yeyina okubanga bw'eti ekuyamba okutaasa obulamu naye omuntu walabira nti ate emmundu yegenda okumuttisa n'agamba aleka nve wano ebyaddala nina buvidiyo wano obw'abaana bano betwogirako ekituufu abaana bano batuuse okubanga battiddwa M23 wano ndina omusajja omu bamuyita sali yatunuulira obwana bwe twogirako obuttiddwa kamala owulira amaloboozi g'abaana bano katono nnyo kakati omwana ono y'omu ku baana abattiddwa M23 mbayina wano nga bakyali balamu kati abaana bano kituufu bambadde yunifoomu ez'amagye aga Congo omwana ono gwe boogera naye akutte emmundu AK47 kati bano bantu babulijjo bamubuuza naye kaakati gw'ogenda kulwanirira ki omwana ngenda kulwanirira nsi yange mwana mu Kongoli ngenda kulwanirira nsi yange gwani nze Devi naye bamubuuza onaasobola omwana abagamba nja kusobola akaana kano kendaba mu vidiyo waliwo akawadde ne ku ssente mu ngeri ekaagaliza olutalo olw'amaanyi ate olutalo olulungi olw'obuwanguzi ssente ne kaziteeka mu poketi pale ni sawa kabisa, kila kitu naendelea mimi naona. Naosha hiyo kuipiga pia. Piga waonesha. Akaana kano bakabuuza nekyogamba omanyi okubanga okuba emmondo tekanyega kyogamba omanyi okubanga okuba emmondo kati ne kajjayo emmundu gye kakutte akaana kano kagezaako gikookinga n'oli kyabadde akagamba kale tulageemu oba osobola yaira kokota nguvu inakale omwana amala okubanga bw'ati akookinga emmundu n'agizaawo n'abalaga nti ndowooza mukirabye ono gwe twogerako omwana gw'owulidde ku ddoboozi nkiddamu y'omu ku baana benkugambye abasatu lwakiri abamaze okuba nga battiddwa M23 akaana bakabuuza kyogamba ogenda kulwanirira ensi yongenda girwanirira kale Davi gwe tubadde naye wano mukwano gwange nkiddamu ku vidiyo nze mulina gwe tosobodde kubanga bw'oti omulaba naye kale mulabye on your behalf kati Devi y'omu ku baana abattiddwa M23 ag'amawulire agalipooti nga batugamba nti ono ne banna abalala babiri be baana basatu M23 ebatadde kalabba n'ebatta simanyi oba M23 naye ebadde ekakasizza nti bano bajaasi ba gavumenti mu myaka gyabwe ono Devi bwe mutunuulira mu kifaananyi ekyange anti mba mugeraageranya nange obwana bwenzadde kati mulaba alinganga ali myaka giringanga bambi 8 ali myaka either 8 oba myaka 9
naye batugambye nti battiddwa ate nga bano battiddwa lunaku lwakubiri. Vidiyo zino nazifunye lunaku lwajjo lwabadde lwa bbalaza. Kakati omwogezi wa Ravin omwogezi bamita Ravin Shamdan ategeeza ab'amawulire, our office has confirmed cases of summary execution of children by M23 after they entered the store of Bukavu. Nti tumaze okukakasa amawulire agalaga nga M23 bwesobodde okubanga bwetu etugumbula abaana mu ngeri y'okubakuba amasasi mu lujjudde abo ne bafa ebalanga ki. Bano nno batugamba obweraliikirivu bw'amaanyi kuba tutegedde ne bannamawulire kati batandise okubanga battibwa. Human rights defenders bano be bagenda maaso n'okubanga boogerera ku ddembe ly'obuntu nabo kati battibwa. Members of civil society organizations abagezaako okusaba protection kwegamba okulaba nga M23 tebatuusaako bulabe nabo kati batandise okubanga bakaaba. Lunaku lwabadde lwa Sande okwosajjo M23 n'eryoka etuuka okubanga bweti eyingira obulambalamba mu kibuga kye bayita Bukavu oluvannyuma lw'okubanga bakutte mukwano gwange ebitundu ebyabadde birinaanye ekibuga. Era batuukira otugamba nti Bukavu bamuyigidde mu masekati nga ne gavumenti y'eggwanga lya Congo yabadde yakamala okubanga bweti etubuuliddeko naye gamba babadde beepampalika naye ekitundu eky'Ebukavu fe abakirimu tubakubye ne tubatwalaganya. Wayiseewo essaawa 2 nga gavumenti ya Sekedi etugambye nti yeeyina Bukavu. Abasajja ate ne batulagaza vidiyo ng'ebyaddala bali mu masekati g'ekibuga kino. Kale nno kino kyayongedde okubanga kitondawo embeera eyoleka obumu ku buwanguzi obw'ekitalo eri abasajja bakulu bano abamanyiddwa nga ba M23 abasajja aboogerwako nti mujjuddemu abatuusi Banyarwanda ate batugamba nti mulimu simanya kwegamba bingi ebyogerebwawo. Kagame agamba abo Bakongo ab'e Congo bagamba nti abo Banyarwanda. Kale nno awo tukyatuuse mukwano gwange olunaku olwaleero ab'ekibiina ekyamuwanga Magatte bagamba nti ebyadda tetugenda kubanga tukkiriza mbeera eno. Bwe tulaba kati nga amagye ag'eggwanga erya Rwanda nga gamaze okuba nti gakulembeddemu abasajja bano aba M23 ne balowooza sensi nti nno gavumenti oba amagye gavumenti ya Congo gakubagana n'abayeekera ba bulijjo. Ebyo byonna tutandise okubanga tubidocumenting okugezaako okubanga tujjayo bweno ayoleka nti nno omwami Kagame yali mu kintu kino. Babatuuze mu kitundu kino ekimanyiddwa nga eky'Ebukavu na kati bakyakaaba. Ndaba wano gwe bayita Pascal Zulu ono agamba simanyi lwaki omuwendo tusaanidde okubanga tugusasulira nga gye byatandikira yonna nga tetwaliyo abaazoganya tetwabaliemu naye lwaki tusasulira omuwendo omunene amazambi agakolebwa bano bonna. Atugamba ffe abanyazi batuuse okubanga babba buli kaffe konna. They took everything and nothing remains. Buli kimu kyonna bakisikudde tewali ke twasigaza. Ono agamba tuli banyiivu. I don't know I'm going to repay the money. Simanyi butya bwe ngenda kusasula nsimbi olw'ensonga emaali mpitirivu gye tuba nayo wano esinga twewola neewole. N'ogenda katugeze ku woluseero n'obasabayo ensawo 20 n'osasula mpola nga naye bw'otunda. Kati nno bano batugamba our forces have been working to restore the security for the people and their property much to the satisfaction of the entire population. Gavumenti bw'ebadde ekyakulembera ng'etuyamba kinene nnyo okubanga bweti etukuuma okakasa nti bawananchi n'ebyabwe bisobola okubanga birina protection. Naye maama abasajja bwe bazza aba M23 nga bali walo equipment ebyuma balina ekyamazima tekyali si kyekimu amagye ag'eggwanga lya Congo agabadde mu mbeera nga galinganga agabadde tegakitegedde nti bagenda kubanga balumbibwa. Kati awo nno we tukyatuuse mukwano gwange olwaleero abasajja bakulu ab'eggwanga lya Rwanda batuuka okubanga ebyo batyo bawakanya ebigambo ebiva mu gavumenti ya Congo n'ebiva mu kibiina ekyamuwanga Magatte n'amawanga amabede agalumiriza nti no Kagame yasupportinga M23 n'abawa emmundu n'abawa n'abajjaso okubayambako okuduumira olutalo. Era bo bano ab'eggwanga erimanyiddwa nga erya Rwanda okusinziira Kagame bagamba bwe tuba baakubeera mu kyeso kye muwulira mu Congo we are defending ourselves against the threat from a Hutu militia. Nti ffe tuli mu kwerwanako. Waliwo akabondo k'abasajja abahutu abali yabagezaako okuzoganya ebyokwerinda by'eggwanga lya Rwanda. Anti Kagame akujjukiza nti mu 1994 wetwalaba ekitta abantu nga kibaddewo kino okusingira ddala kyakolebwa Bahutu. Abahutu nga bayigganya abatuuse era bangi abatuuse abattibwa. Abahutu bano bangi abeenyigira mu kitta bantu bwe bamala okubanga bawanguddwa abasinga baamanya wabatukwatirako wonna emitwe gijja kubanga tekuli. Badduka kipayopayo ne bava mu ggwanga lya Rwanda
Uganda ne boolekera eggwanga erya Congo basobole okubanga lwakiri babudamira eyo kubanga beenyigidde mu kitta abantu 94 kati kabadduke beekukume mu ggwanga erya Congo wabula nti mu kutuuka mu Congo kati ate ne baagala okusinziirayo beekolemu omulimu baddemu okubanga bakola obuyeekera bayeekere Kagame bamukube bamuwambe abahutu badde mu kintu mu ggwanga erya Congo kyekyo Kagame kyakugamba nti ffe tubanga mu Congo gye tuliyo kwerwanako ogezaako okulaba nga lwakiri tumala amampati abasajja abahutu abaagala ogezaako okubanga mukwano batuzza mulebulebu w'entalo okimanyi nti okyali ne muzzukulu wa Kasujja Kalo Suleiman nkwebaza nnyo okubanga okyatambudde nange olwaleero. Unasikiliza 107.9